Mwami Bebe Kulu yenze gwe wayogerako ku biti omweyanjulira mu mwaka gwa 2017 nerekera okwerabiralabira. Ndoza ku Bebe Kulu wenyini wetwatandikira ensonga ya Kaziwe Kapo. Jukira Bebe Kulu weekend eno yavuddeyo n'atugamba nti tamanyi ye yakategeera Kaziwe Kapo. Kaziwe Kapo yono gwe mwawagidde ku front page, the new front page. Mwazze mu bungi si ekivulu kye ekisoose. Jukira kayimba k'emundu zadda ku ggombolola awo omusajja ssebo yakyakira ddala ensi n'agikwata mu kaawo era ku lisiti ez'enjawulo ez'ennyimba eziba zikoze mu mwaka Kaziwe Kapo yaliko nnyo yawaguza oluyimba lwawaguza kaakati ye Bebe Kulu agamba ku byonna ebyo ebyaliwo ku Kaziwe Kapo gwe mumanyi nti si gwa jjajjaawo ye yamutegeeredde ku bino bya online wano alina ka video ke yakola ne ka trending nga ssebo avuga wano oba obula kati yagamba we yategeeredde Kaziwe Kapo emyaka gya Bebe Kulu gyamaze mu industry abadde tamanyi Kaziwe Kapo kati tokaka Bebe Kulu kutegeera Kaziwe Kapo yabagambye abadde tamukola ki abadde tamumanyi kati Kaziwe Kapo ye atugamba ki atujjukiza Bebe Kulu era omulundi omulala lwe yavayo n'agamba ng'ayogera ku luyimba lwa Kaziwe Kapo kati leero yayongedde naye okukiggumiza nti yenze Kaziwe Kapo kati luno lutalo lw'abakulu era mu layini z'ababiri ojja kuwuliramu entondo ekyo kyenjagala osooka oteeke muki mu bwongo sumulula eddoboozi lya Kaziwe Kapo. Emundu twaza kugombola yagenda ku radio bagiyita beat Bebe Kulu yennyini yampita muvubuka kolo naga omuvubuka waliwo omuvubuka eyayimbye emundu ku ggombolo limba luva wonna we luvudde ne lubunye eggwanga lino kati lwe luliko nga Bebe Kulu yayogera ebintu ne bamugamba oyo goyogerako si muvubuka musajja muki mukulu n'agamba nti nze lwensoose omumutegeera kati ate yazzeemu n'antegeera buto tera tewayimbanga bivulu bino byakola nga toneka ekiwatule njerabira bwerabiza ate kati kyogamba yali akozeeko ne gundi n'abaana abayimbi eb'ebweru Abamerika tabamanyi sikiri muntu omutega tumala kukola naye. Mwami Bebe Kulu yenze gwe wayogerako ku biti omweyanjulira mu mwaka gwa 2017 nerekera okwerabiralabira ne kati kantegere wankutte bulungi aleme kuddamu kubuzaabuzibwa bwate yanyoye kati yantegedde bulungi kati yakutegedde amanyi Kaziwe Kapo yawe yantegeera bulungi era genda ne ku mukutu gwa YouTube nyimbo oziwulire bulungi zikuva mu mutwe nayimba emundu twaza kugombola yagenda kaakati oye Kaziwe Kapo ng'ayanukula Bebe Kulu oluvannyuma lwoga nti tamukola ki tamumanyi naye ng'ate ensi emanyi bulungi nti Kaziwe Kapo wetutuukidde olwaleero ku myaka gy'atera okulimba kati Denoni nkuwadde omulimu nnoonyeze video ku eya beat nga Bebe Kulu akola ki ayogera ku luyimba lwa Kaziwe Kapo. Yes kisoboka nti Bebe Kulu engeri jjajja ng'akola lisiti buli mwaka ate nga yembaga nti oluyimba lw'emundu zadda ku ggombolola lwali lw'amaanyi ekyo kisobokera ddala naye njagala nga kuliko obujulizi Kaziwe Kapo tomala gatwala kigambo kino kwegamula okitwala butwazi noga nti byalinga bwe abyogedde kati njagalayo okukoneki ne video Denoni ogwo gwe mulimu gwenkuwadde kati ate Kaziwe Kapo kukyayogedde ku side endala omukulu omu era naye yalibanga alimba kuba bwobanga Kaziwe Kapo wamwogerako luli ate lwaki leero ogamba nti tomumanyi nabagamba entalo z'abakulu kati bonna bakuze so awe tukola ki awe tuli side eyo wetweyongerayo ndowooza era Kaziwe Kapo yasobodde okubanga yeetonda yeetondedde Honorable Haruna Kasolo ne yeetonda mu ngeri kwegamba ey'abantu abagezi ndowooza tusobola tufuna okwetonda kwe kuno nkomewo mbabuulire amagezi ne science Kaziwe Kapo gwe yatadde mu kwetonda kuno neneetondera mu muganda wange muto wange Honorable Kasolo ensonyiwa ku byatuuseewo tekyabadde kigenderere nemmanyi nti emyaka gye mmaze naawe egiwera kumpi 20 omanye enneeyisa yange omanye endowooza yange ojja kuntegeera nsonyiwa ku byaguddewo kubanga Honorable Kasolo mulabidde emyaka egiwera 2 mukwano gwange kiŋŋamba kubadde nga tuvudde mu byobufuzi nti tetuli bandowoozeemu Kingi Saha mulabidde ebbanga mukwano gwange ate muyimbi munnange ate nanjiwirawo omubiri n'abeerawo okuva muri hasozi paka ekivulu ekyatuuse nambeererawo mu byonna naye neetondera abantu okuleeta abantu abatalina nkwatagana ku mukolo ogumu sama nti kyenaabawo ekityo kuba muto wange saanayogera naye
ne Honorable Kasolo Laza asaba osonyi okubyatuuse wali wano aliwa wa Zaidwa Zaidwa Sumurula Nzende munachi wazela Jaiza kungo mawa feka solo kwewerika Nzende munachi wazela Nzende munachi wazela Niwanguli mamukoye Wama uzise Uzise munachi wazela So Mansur Semanda King Saha mu kivulu kya Kaziwe Kapo wacho weyetise amawulire ekifaananyi nga kino okay kiba kikolera kati Saha kuba kati gwe twogerako naye ekituufu kiba tekirina we kiyambidde Kaziwe Kapo olwaliro amawulire gonna gali badde ku Kaziwe Kapo nga twogera ku amaanyi gano ga social media ge gakoze kino oba music we you know twali badde tuli mu debates ezifaananako ngeezo emboozi ze zimutuusiza wazanyumya ku mutimbagano n'ebirala naye olaba nti amaaso gonna bakyagatadde ku King Saha ku mbeera gye yakuttemu ensonga nga obwanga aboolekeza Honorable Haruna Kasolo era ne ku mutimbagano Saha akyewera jjukira wetwali wano amakyanga gano Saha nga yakafulumya akayimba ka Kasolo tumina bagamba nti kakati luno olwa Kasolo sofa Saha tannalufuna bulungi mu ngalo ze jjukira lutuusa ku mutendera gw'oluyimba ne bitavaayo bulungi n'addayo n'akola ekivvulu kakati we tulya sayidi y'abantu abalaye Saha ng'eyakoze ekibi kwegaba batunulidde embeera nti yamala n'addayo n'akola show kati baba beerabidde nti yafiirwa wali emabega then ekyokulala kwe kuba nti wano kati yabadde alabibwanga emikono emite ng'oli abeeranga emikono egyesibe kuba etajja kufuna microphone kubaako kyaddamu so otalo nebeera nga lwabadde lukyekubidde sayidi emu naye ng'embeera ekyafaananawo etyo kati faawo tuba tukola saagala baliiba bano baba batuwadde ebyokwogera kati soke kati tubeere nga twetolola ensonga eno wabbali ne wabbali awo tubanyumisize ki emboozi mpola mpola so embeera y'ababiri awo ekyali embeera y'ekivulu kya Kaziwe Kapo awo ekyali Kaziwe Kapo nga yeetonda kikulu nnyo okubanga ojjukira investor wakati Honorable Haruna Kasolo mu kivulu ajjanga investor asobola okuwaayo enkalu n'otambuza ensonga osobola omuyimiryako ng'ogula emmeeza n'akuwa ssente kakati ate ku sayidi endala n'obeera nga ne Saha omusuuliramu olw'ensonga olwaliro nawuliddeko olina extra Saha akyasobola okujja nakkolerako ku bbeeyi eya wansi mu kivulu kyo kino ekya front page yabaddewo okuva mu rehearsals press conference n'ajja n'okuyimba n'ayimba kwegamba ebikola show wakuumya omulamwa nga Saha omusuuliramu ku sayidi ya investor naye n'obeera nga babadde ku mulamwa awo bayisiza mu layini ey'okwetonda so ye Kaziwe Kapo sayidi eyo kale nga tumaliriza mu mbeera ey'enjawulo ntera okufuna ku mikwano gyange ababeera bavudde mu kkomera lwaki nkibawa nti for now mu ggwanga lyaffe lino ku audience yaffe eno abantu abangi abakeera okutulaba at least manyi nti abantu abali mu makomera ag'enjawulo bo babeerako that is a must kyafuuka tteeka oba okitegeera bulungi kakati oli wafuna omukisa ogukomawo nannoonyaako nange ngamba nti kamuweeyokko omukisa ate abaasigadde bakole ki bamulengereko producer Kisubi awabi oba wayo omukisa n'abaasigadde ne bakola ki ne bamulengerako kati bulijjo bentera okufuna abajja gye ndi muŋŋamba nti temwazza misango nga bulijjo nninde yazaayo omusango omu ŋŋambe nti era kale
ono wabanga asobola okwadimitinga nti nazo omusango kitegeeza abantu basobola omukola ki okumuyigirako. Kakati yono omukulu ye yaŋŋambye ebyaddala nali zubi nali mubbi naye nakyuse kama yali akoze eki lyanterezezza. Kati yadda mpisaamuko n'engeri gye bafunamu entertainment nti bategeka ebivulu eyo mu kkomera era n'abayimbi okuva ddala emabega paka kati waliwo abatera okujja okukola ki okubakyalira. Kuba balina n'awaadi ze baagabye. Pastor Bugingo ne yefunira awaadi, Spice Diana we batyo. Kale ndoza tumufunemu eddakiika emu bbiri tuyite olunaku nze lujja akume paka olunaku olwenja. Baba ono ye main bomber. Ye main bomber kye kisaawe kyaffe Lugogo. Ye Lugogo ya cricket over ya main bomber. Bana mu komera wabera yebivulu. Kati no yali concert namba. Kati musa tebasasula. Tewali wadde wayo sabuni. Ebyoma tukozesa bya chachi. Ife ngafa abayimbi tetunafuna byaffe. Mukozesa bya chachi ze bibawa. Funeral ministry yabawa ebyoma. Yawa chachi ebyoma. Kati ife ngafa aba music tetuyina. Niye lwa prison. Wabaawo kukanya okubeera waawo. Ekivuvu ne kigenda maaso. Wali omusirikale yakuba ekifaananyi. Ne bakitwala ebweru. Ne bakikolamu akantu awo. Kano ka poster weekati. Kati galubindi aziisaawa. Gabi weziri. Baba kizo kwamba galubindi. Eri prison kukanya. Prison kukanya. Toina mpisambi totoloka teri kwekalakasa. Ebintu ebyo teri kutolwana. Kasaba kulaba ngo oli mu kikubo emakuba amatuufu nawe bakuyisa. Bobayisa bubi nabo bayekyanga. Kitegeeza omuntu atuka ku ddala ly'okuyimba mu kkomera. Yaba yakkiriza nti kati obulamu bwe wakomera. Aba akkiriza nti saawa zino kwanga buli otuuka mu kkomera soka n'okkiriza n'ojja ebirowoozo omukazi bw'olowooza omuwala bwe walese ebweru kikuleetera okutoloka. Bw'obeera ng'ate nga tolina kyagenda kukola. Naye bw'ofikire n'ogamba first of all kansooke nzikirize ndi musibe. Ekyo n'okikkiriza ndi musibe. Wadde ndi kunoonya solution efuluma naye nsooka kukkiriza nti ndi musibe. Kuuma mpisa buyonjo na kusirika obusibe bugwe yo prison ekola gwayo gwa kukuuma kati ebivulu gaye biberayo buli mwaka nga guggwako era nga mwenda wabaddeyo kivulu wabeera bibina bingi kati bakola timetable ti Heroes Day Success Management yetegeka Independence Day era balina abayimbi be bantumye era nina na awards aba bayimbi ne Bugingo yeye yagifunye Pastor Bugingo bamwagala kaya abulira enjiri erage yokukola ne bamusiima na award nina ye ya Kenzo nina ya Bebe Cool nina ya Spice Diana bayimbi babagala nnyo eri kugenda eri nabo babalabeko kubanga Spice Kenzo bamu award eyokulakulanya music industry ebisinga ebyali byabalema ebyalemwa abalala ebitaaliwo bituuseeko kati afuna award Spice Diana bamwadde yaki ya charity akola ayamba nnyo abantu mu bayimbi Bebe Cool naye ne bamuwe yabavubuka ayina engeri gyakyusiza mu music mu bavubuka nayo zona gyeziri eyo Abazala babategeka Gonjulo mwana lero Jakazaka janja Yakuyafe bagikole mwengombo Abaliwo wabula tusinga Nabalija batisome mu bitabo Jakazaka janja Yakuyafe bagikole mwengombo
weyagale mama w'abaana mwebale nnyo mwebale ddala bano emikwano gy'omugole tumwoyo akalulu webale nnyo abantu bakulaze essanyu tweyanziza mwami Mayinja. amiina. Tuli ku mazaalibwa ga mukama waffe omwami Tete Nicholas. Abakozi bano basazeewo ssebo bongere swaga mu kucelebratinga bakoye ebyokujja n'omulero okuyimbira ne bagamba leero kabakwatagane n'omuyimbi asinga mu ggwanga ajja kuyimbire akalulu nga sikawulira temwasasudde banduulu mwefuge sebo amazaalibwa amalungi era omwami Ronald Mayinja tukwebaza okujja wano. Eno bagiyita Tete Business Solution. Omwami oyo gwolaba ku myaka emito ne ttiimu eno gyolaba gyatambula nayo bakola buli branding owa buli kika. Be bakola ebyo byolaba ebikopo wolaba kati nga ku mmeeza ya ofiisi y'omwami Mayinja buno reserved buno be babutimba. Basobola okukola waako omulungi obutabo obulungi bw'okozesa mu ofiisi. Tete Branding Solutions. Tete Business Solutions. Tete Business Solutions. Tete Business Solutions. Era olengereza logo Momo Pay, MTN Momo Pay nga bw'obira bibi no wano. MTN Momo Pay biraba. Bino ezo design zonna be bazikola bano. Mwami Mayinja semberako wali mu office y'omukulu wali. Mwami Mayinja mulage ebintu bye mukola awo. Fuse customer musa. Mulage ebintu awo. Byo byonna omwami ne tiimu ye bye bakola wano. Nabagakopa akalungi. Ebikopo byonna ebirungi t-shirt ennungi. Olunaku olungi lesabe nayisidde. Byonna babiina. Era kaakati kati wano office y'omukulu CEO. Era kati babe kipande kiri ekyo kyali kijjukira Isma jjajja Ichuli baki designinga olengedde Tete yekola ebintu ng'ebyo. Tete ye designinga t-shirts ennungi olaba t-shirt nti yavayo bulungi. Ebyo yali ejjukira jjajja Ichuli. Amayinja nga gano g'osanga ku malwaliro be baga designinga mu bika byonna. Ebyo byonna Tete yebikola n'oteeka ejjinja ku kizimbe kyo nga bakoledde design ennungi. Obusawo buli bonna bupepa bago obulengera babukuteerako design. So bo kye basinga okutegeera kwe ku designinga ne bino ebifaananyi byamu ate ekyawe bakidesigninga nnyo. Ekya business ekyawe bakidesigninze nnyo. Amiina. So olengera Mwami Mayinja bino byonna obubonero masomero bagize amasomero smart companies za security byonna companies neye ya paint bajja gikola. Sino kukundi paint ya Mwami Mayinja nayo mujja gikola. Nina okujja wano nga business nga customer. Mukakubire engalo bannaye. Boy ndakudalo nga customer. Era Tete bagaliza ebirungi n'emyaka emingi nnyo egy'obuwagazi n'okukola. Mukama abanyagera emikisa. Mwegulira ogwogo tebuli b'ofuluma sibikukkiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tebayi kye tukubanja Mwami Mayinja oli boolaze tulijja mu kivvu kyo. Siwe kiri? Katumute Mwami Mayinja abeereko ebirala byakola. Birthday yaffe kegende mu maaso. Siwe kiri? Kaakati Mwami George jangu obitebye tebyatandikidde nze temubinteekamu ebintu byammwe. Siwe kiri? Mwami Ali, Mwami George mu ngeri yonna gye mukwataganya okulaba nti bino byonna bibeerawo. Banaye mbalamusizza mwenna. Mwebale kujja ku lunaku lwa Tete. Sebo Nicholas. Mbadde sina kye nkugamba. Just balitegeeka bino. Obyokutuuza osimanyi ndeeta biki. Kabadde kawaani. Naye tusanyukira okuweza emyaka gy'olina egyo. Ate webale kubeera mu mukono gwaffe. So this day is a special day for you. And it's also a special day for us because it's on this day that you came to this world and your being in this world has changed many of us. We are so proud of you. Abakozi bo bonna basanyufu ate bakusiima byonna byokola. Nange kenyini nze ayogera wano
I'm so proud of you, brother. And I'm so grateful for everything that you've done for us and for me, myself. And I thank the Lord that I met you. And ever since we met, we became family. Soko kwebaza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okuteeka olunaku olwaleero luno. Era nja kuzzaako mami waffe nga sinebaza mugole omanyi mami lwabeerawo nfuna essanyu. Essanyu lyonna lye tufuna lwakuba ggwe. Twatandika okukola ne Tete nga tuna gye tuva, twamanya gye tuva. Era gwe ensonga lwakuba Tete waali gwe ensonga teriyo omulala ng'oggyeko Allah gwaddako. Era tukwebaza nnyo mami, tukwebaliza ddala. Tujja kwebaza mukyala waffe Meyi abawaifu ne abategesi George ne Ali. Omanye erisinga bino babiteekamu ku last naye nange mbeerawo n'omugole webale ekkula okyanoonya kyabulayo mingi kiyowo n'ogisanga nze ndi kufulo yakuna ira akatandiika gitambuza 36 naye okusinga ddala nja kwebaza Tete webale kubeera naffe. Bingi byetweyigirako, bingi byenkuyigirako, bingi byonjigirako, gwe mukwano gwe tulina okubeera nagwo. You are a good friend, ompa amagezi, nange nenkuwa, netutambula. Eno nja kuddamu kwebaza abakozi bonna aba Tete, nammwe mwe abafudde Tete. Kuba tetasobola kukola kampani eno yekka, naye olw'okuba mmwe mwenna mwebale, era tubasaba mwongeremu amaanyi. Temutukoowa, tulinawo obusungu naye temutukoowa. Zani Sebo loze linye eddala liyinza okuwa linnya Mbuzaŋŋanda kubanga ffenna tuva mu different families, twogera nnimi za njawulo naye bwe tutuuka wano olulimi luba lumu. Tete tugende tukole ki? Tukole. So bannange bino ebintu byetulaba tebiba byangu, era ogenda n'oyita omuntu oba bantu nga 10 ne wajja 2, naye okuba nga funa surprises buli kiseera kintu kikulu nnyo. Kitegeeza ki? Nti omutima gwalaga ensi era gwekola ki? Gumuddiramu. So mukama wange sisobola kweyanza kisingako okujjako okusabira esaala munga kuwa amagezi amaanyi na buli kimu kubenga kukulembera buli byopulani ngokola binasema. Naye kyenja okukuutira tujja kufuba nnyo ne bannange okumakinga sure at least tuteekako akamwenyo taata buli kiseera kuba otukulembera. So tukusabira saala buli lunaku ekyo olina okumanya. Kwagaliza ebirungi byereere. Mwebale nnyo. On my behalf, njagala okwebaza abakozi ba Tete bonna, mwebale nnyo okwagala Nicholas, mwebale emirimu gyonna gye mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thanks for knowing him. Yenna yalowoozezza ku Ronald Mayinja amumanya, and I am very sure asanyuse nnyo kuba oyo muyimbi we. Tweyanziza nnyo. Kati njagala okwishinga brother wange a happiest birthday. Nze byonna byange byemugamba nabimugambye, nekisobola nabimalayo ne bwe ngamba okuwandiika akatabo tekamala, naye nebaza Katonda kubanga he's a very very big blessing kuffe ffenna eri baganda be, family ye yonna. Honestly Katonda yatuweereza first born ali worth it kubanga atulabirira, atwagala era nga nammwe babwagala. Nsanyuse nnyo. Thanks for giving us a show. Ronald Mayinja simanyi we nandi mulabidde, but you made it possible. Nebaza abategesi bonna bonna kuba mukimanyi okulaba Ronald Mayinja osasula $200 naye tumulabidde bwereere. Badde nga abapromota abanja
tweyanziza nnyo sho enyumye naye nga happiest birthday to my brother ne bawala bange ne batabani bange abataliiwo his children bazaala bangi nnyo nnyo ku myaka gye gino azaala abaana bangi bonna abali ku ssomero abali ewaka bonna baŋŋambye mbakiikirire ebirabo bijja kujja naye nga bakwagaliza amazaalibwa amalungi. May God give you life, above all health, akuwe okuba nga tewali wadde ennyingo ekuluma, obeere mulamu ate owangaale emyaka n'emyaka. Webale nnyo byonna by'otukolera. We are so grateful. Abamu bajja kugamba of course he has the money, naye waliwo ababeera nga bazirina naye nga tebafa ku bannaabwe, but azina, and we thank God nti ye gwe yalonda azimuwe. Of course naffe tuyina naye ezize ziyamba ffenna. We are so grateful for Tete. Nze buli wendaba luli namwandiikira ne mugamba because I was part of Tete when it was beginning. I think I want to rejoin Tete so that nange mbeerako employee of the year, bampe ku mmotoka mbeera ndaba ebirabo byonna bye mufuna, and I'm like, oh, I really want to be part of this company again. I'm part wadde wabweru, but I actively want to be part kubanga ndaba engeri gye mukulaakulanye emirimu n'engeri ebintu gye bitambula. I would really want to be part of this organization. Thank you so much. Tubagala nnyo 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 nnyo, but a happiest birthday to my dear brother. Mwagala nnyo ono day one mu buli kimu. At least ne bwe mbeera nga ndi stuck mba nkimanyi nti at least I have someone gwenja okubirako essimu and he will be behind me. It's a blessing. Era kyobola tukusabira bulamu bwokka obeere mulamu, Mukama akwongera okuwa amagezi teteegejje ebeere international company. Yes, thank you very much. Ate, Madam, we are so happy to see you. A round of applause for her, please. The mic is yours. Hello everyone. I want to thank George, Mr. Don, Ali, and everyone who organized bino ebibaddewo. Mwebale tusanyusa mwami wange. Mwebale tusanyusa mwami wange. Agambye ki? Kikyuse. I want to wish him a happy birthday, full of life, health, wealth, and prosperity. Okulabirira abantu nga senga bwagambye. Webale kubeera mukyala mulungi awaana bbaawe. Abakyala babe tebatuwaana. Era Nicholas weesiimye tebatuwaana n'emmere tebatuwa. Okubeera n'omukyala asobola okuwaana mu bantu. Weesiimyeko. Kakati, we are going to invite Nico's mother, omukyala 36 years ago yagenda mu labor n'asindika omwana nga tebamusaze, Nicholas Mwanga Tete. Madam Lujja. Kamwafu mulungi yeebazibwa. Sanyuse nnyo okubalaba. Tete famire bannange simanyi bagambe ki. Ngenda okusooka okwebaza Mukama kubanga singa siye osanga singa tetuli balamu, oba singa tuli balema, oba singa tuli kyonna.
naye omuyinza w'ebintu byonna asobozesezza okutuusa Nicholas happy birthday. Okumanya birthday eno Mukama nali nze nabirabira. Manyi bw'okula emyaka gigenda gikola kitya oluusi weerabira memory kyotuuka n'ekyankalanamuko naye ennaku nga nnyo emabega aneti jangu kano kaana kange nkaagala nnyo aneti webali kubeera ne baaba webalikola naloosa omwana ono ngaze nanga maama oli wano leero photoshoot ya mutabani wo nemubuuza photoshoot yaki tiya birthday ekyamazima era obwongo tebwazzeeyo ti ono agenda kuweza emyaka kino nze nendowooza biki birooto naye olwaleero bubadde budde busawa nga mu mukaaga kyo gye nankubira nga ngamba ate waliyo era ekiriyo naye ekitegeeza eggulu lyo lyabadde lyakoonyeemu dda era nsaba Mukama Ali, Don, George, Tete mwenna njagala kuyita maama Teta wano kubanga bagamba omwana mugimu ava ku ki kongozi sijjangako wano ne mbasanga muli banyiivu tetuganye biyinza okuba tebibulamu naye ndowooza babazza mangu maama Teta ndi musanyufu nnyo webale kukulaakulanya Niko. Tulina bayibuli egamba nti omukazi omugezi azimba enju ye naye omusiru agimenya n'emikono gye. Webale kwagala bantu kubanga omukazi yenna omugezi tumulabira ku musajja akulaakulana. Omukazi anaalemesa omusajja okulaakulana oba okweyongerako emyaka atandikira mu lujja bw'omusajja akubye eŋŋombe ye nga twagirwa ye kinonye eki ye kikome kitegeera naye ndowooza tebiriiyo singa gye biri singa bino tebiriiwo. Neebaza Mukama abooluganda neebaza Mukama. Nicholas nze saamanya Katonda ndowooza oyinza okuba olina kyoyagala naye ate Katonda akuwa kye weetaaga. Nazaala omwana obulenzi omu yekka ye Nicholas. Nicholas sirina taata yanfuukira taata bw'atali naye nga Katonda yasooka. Era Nicholas nze buli lwompa nendya gwe kimanyi olina emikisa gy'okola ki kyeweeyongerako. Siina kyentoma era nkakasa nti buli muzadde ali eyo Ronald Mayinja agambye teekateeka omwana takuzibwa nnyumba etya. Abakazi muyige okutaako ku baana bagende bayigeko ebiri ewalala. Ono ayina bingi namukuliza mu nnyumba ez'enjawulo ewamu n'agenda naga kino bintu bwe bityo naye yavaamu omuntu kubanga bwe yagendanga eri n'alabanga ekiri eri si kyekiri ewa maama ng'atuula ng'anywera ne maama oba okubye oba ovumye oba okoze eki ng'anywera kubanga ebintu byabanga byaki byanjawulo. Omwana takuzibwa nnyumba emu. Niko webale kwagala bantu nabimu byonna webale kunjagala ne baganda bo n'obwagala. Amiina. Katonda ayagala nnyo omuntu ayagala kubanga lwaki ntegeera nti Nika ayagala mulabira ku maziga gakaba buli wabaawo ekibaddewo. Omuntu atalina mutima guli gilaasi tasobola kuba ng'akola nga Niko bw'akola. Kimanyi mukambwe nnyo nange ndi mukambwe namukuza mu bukambwe nnyo era abamu bambuuza omukazi mujaasi oba olumu bw'abatwalaganyangamu omanyi waliwo kyayagala kigguke naye okwatangamu mpolampola. Mukama yeebazibwe. Obulamu obwange nabuwa Mukama n'abaana bange nembawa Mukama. Sibeera ku ssimu nga nkuba kimanyi waliyo akola ki abakuuma namu byonna bwe tuteekawo omukyala ate tofuuka kitato kirala nnyo obeere nga musawo ez'omukaaga balina gye bali batudde nti ate essimu ya mukadde. Amiina. Mugenda kukula era mugenda kweyongerako emyaka mingi. Wawula maama Teta ate nkusaba ekigenda okubongera emikisa emingi.
abazadde bwe babaawo ababo bwe babaawo aliyo muwaliye nange mumpendi nze sikyalina njagala kulya ebiddako bikoleki saagala kubimanya njagala kukola ki Nicholas emyaka gye weeyongeddeko nkugamba ebintu bino sente tezikumezanga amalala ne bwofunanga sente ezifaanana zitya sigala nga gwe Niko tokyukanga nti sente zikukyusiza kubanga sente tuzireka naye ate mu byonna tuva ku nsi tulina olugendo oluddako ewa Mukama ng'olina ky'oliwozaayo ti sente nazifuna nayamba mulekwa sente nenzifuna nempa abantu bange tete musajja ono mukambwe naye bwemugomba kuno kyolina mutuukirire nze mmanyi omulina nyina essaawa we mulindira baŋŋamba kati nange mmanyiyo Arsenal bwekuba nga nange nkuba akasimu nga bampa nga nkola ki awo mmanya ngenda kusaba buli kimu bakole ki kati mumuyige nti mukwatira wano nanze bwe nakola ki nayigaako amin Nicholas we bali kuweza myaka egyo Nisha nkubiddeko n'akutumira nnyo n'aŋŋamba maama ndabira baaba kuba singa siye singa siri kindi Wanidoni nze simanyi kyenyinza kukugamba simanyi kyenyinza kukubuulira naye weebale nnyo okulera Niko George mwebale mwenna abali wano mu mulezi oyinza okulowooza nti alera yoyo atuuza n'abuulirira naye buli bw'obaako eddaala ly'ogattako oba ekintu kyonna ky'ogattako oba oleze tete ate nange obondeze mukimanye nti sente zemukola zindiisa zindabirira namwe ne musobola okweyongera okuba n'emikisa ate singa nikankweka abamu bakweka bazadde baabwe n'agamba nze namwanjula ntya mu mantu naye kyonna omuzadde kyali oyo yewuwo tolifuna muzadde muki bwofuna kyanse muwa muwandi asanyuke sente nga zo zeeyongera kubanga okwagala abazadde n'okubawa ekitiibwa eryo lyeteeka erisooka amalala gonna nyongereza osooka kuwa Mukama Katondawo nozaako omuzadde mu mubiri ebirala byonna bikola ki nyongerako Nicholas kwagala nnyo ekyamazima nkwagala nnyo era ogwo nnemesa okwebaka nenzukuka buli ssaawa omwenda okusaba buli muzadde omukazi ani alina ku baana wano kakati temwebakanga ne mubulizaako nako ye mutete gwe bwezukuka essaawa omwenda Mukaye Mukama nzize mu maaso go ndeesa abaana bange Mukama emirimu Mukama amaka Mukama amagenda Mukama amaaso byonna mubiteeke muki musaala sirina nnyo kyenawa Niko sirina nnyo kubanga ne bwali mutwala mu ssomero osobola muteeka mu ssomero Mukama n'amuma amagezi osobola omusindika mu fiirudi Mukama n'amuma amagezi amiina n'olwekyo twagale Katonda tuzeeko abaana baffe okubasabira buli kimu tete kyemumulabako osobola okifuna Mama Teta ndowooza owulira ebigambo byenkugamba Niki wamugulamu erinnya lyange njagala abe mugezi nga nze naye ng'omusabidde zukuka ku mwenda sabira omwana we bw'aba agenda ku ssomero togamba omukozi yamutegeze vaayo kwata ku mutwe Mukaye Mukama omwana muwa amagezi agende gyagenda mukuume obugabirizi na buli kimu kyonna buulike Katonda akole ki akole kagamba abalokole twogera nnyo saze kubuulira njiri banaye kankome awo mwebale kwagala tete Mukama banjagalire mwenna kyeko omukwano guva ku maama taata ne gukkirira taata okusooka tusonyiwe ng'era we tukubidde maama leeti naawe tukubidde leeti naye ki kye tufunamu ffenna bano be bazadde abafaayo ne bw'obakubira mu budde ekikwata ku mwana waabwe basitukira tusanyusa obbanamu naye anzizanyise Omukama mulungi ekiseera kyonna kino kimpambye buwambi kiwamba bantu era ngambye bannange mbadde sirina nakyemanyi sijjukira nakujjukira naye mpozi ebyakatonda bizibu oba lwabadde lwakumeka nenfuna ebirowoozo nga mbirowooza ku mwana negamba omwana ono bwe twabanga awaka ng'akula muto bebbi bwati yalekangawo engatto ze n'ayambala ezange n'agoberera waliwo mukulu wange twaba naye kati mugenzi baami bino byonna yali badaalira ng'ayambala engatto zange tezijjamu nga bumanyi omwana ayambala engatto ennimi
n'agoberera oyo mukulu wange nga yagenda ku mulimu yakeeranga okusinga nze. Omwana yagobereranga bw'ati naye omwana kyanzijidde nga ndowooza lwaki yayambalanga engatto zange ate ezize zaaliwo yalina engatto ze nga n'okusoma atandise okusoma naye mu kwambala ez'essomero yayambalanga mu zange n'agoberera. Kati kyanzijidde olwaleero bwe nfunye essimu mu kaseera akato nenzijukiraye ne kino kye kyavudde kijja nga maze okunyonyolwa kyekigenda mu maaso nane ndowooza lwaki kyaze mu memole zange ekintu ekyo nenkirowoozaako nenkyesigalizanga omuntu naye bwe nfunye akasimu neŋŋamba kituufu kangende n'ekirowoozo kyange era mbadde nina okubaawo wadde biri bimpiseeko naye mbadde singa butajja era mwebale kino kimpa amaanyi buli lwendaba lwenti nange nsala ku myaka. Ndi munamukisa okuba nti nondeddwa okukiikirira bannange bonna era nga message gye ngenda okuwaayo ekiikirira buli omu. Abatamanyi bampita James Werike nga nze assistant wa Ali era maama gwe mulonda I think ogwokubiri nga nkulaba nkwaniza maama yasanyusa okulaba ne taata. Mwebale tuzaalira Nicholas. Mukama waffe Nicholas tokoma bukomenti n'oli mukama waffe naye wano oli muzadde waffe era ofuba nnyo okulaba nti nno otutambulira mu makubo amatuufu ng'omuzadde yenna wayagaliza omwana we okubeera. Mangi boogedde nga bagamba biri bibeerawo naye ng'omuzadde era still oyita omwana n'omugamba wano w'okoze wakyamu olina kukola bwoti na bwoti na bwoti. Era ogwo omukulu Nicholas ogwo omulimu ogukolera ddala. Ffe ng'abakozi bo era abaana bo wano tuli basanyufu nnyo 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 era tuli basiimu era nga mu byonna nga tetulina kye tusobola kuwa okuggyako okusaba Omukama eyakuleeta ku nsi era akuwadde obulamu akugabiridde buli omu kyalaba yeeyongere obikuwa paka generation yo yonna tebulwanga. Ffe ng'abakozi bo tuli basanyufu nnyo byonna by'otukolera tusiima. Weebale kutukuza, weebale tukulembera mu bintu ebituufu bye tulina okukola. Sigenda kubeera mwogezi wa lunaku naye I think message yaffe ffenna I think etuuse. Si weewaawo? So organizer, promoter nawe weebale. Ndi musanyufu okuba nti omwezi oguddako bagenda kuba bantimbye wali kubanga abo bonna abaliwo nkyabasinzeeko si bwe kiri waliwo anvuganya ate bantimba bantimbewo nzekka oba nawangula mmotoka ng'omukozi asinze mu kampa. Kaakati okusookera ddala tukwagaliza amazaalibwa amalungi mukama waffe. Sebo nafuuka mukozi wano nga siise mu process yemu ne bano nze nali nsi yaleeta we najja ebyange ebyekicuba nesanga nnemeddewo kati ndi mu kampuni wakati nyumirwa. Kale kaakati tukwagaliza amazaalibwa amalungi banyawe ne bassebo. Nze bampita Lujja nkola ne Star TV ate ndi YouTube bagiyita Cavdon. Omwami ono Niko okusookera ddala nze buli muntu apa bizinensi simulaba kyekimu manya nti alina ekyenjawulo kyandabamu era nze Niko mukunnonda kwaba bakola ku mutimbagano nampa bizinensi awo mukwano gwange naye wegwatandikira paka kati. So ewali bizinensi oba teriiwo tetajja sigala nga mukwano gwange. Kaakati ku mazaalibwa gano nze ng'omuntu tete we yampadde ekirowoozo nti ayagala kufuula birthday y'omwana ey'enjawulo eyabaddewo olunaku olw'ejjo. Kati ate nze nafunamu ekirowoozo nti neye erina okubeera ey'eki ey'enjawulo era kyova olaba maama wali obwe lwe tubadde wali ngambye nedda tetusooka kgenda mukubira ekyo tuzze tukikola bulijjo. Emirere tuzze tugifuwa bulijjo tuzze tuyimba bulijjo
ne ngamba tugende n'ekyo ekyenjawulo kye tusazeewo okubeera nga tukola olunaku lwaleero. Nfuna ntya Mayinja mukwano gwange ndudde naye era nga wolaba ba Spice Diana bakwano bange ndudde nabo. Kati okumanya nti omukulu ono ayagala Ronald Mayinja naliwo nnyo mu kivulu kye ekya Serena Mayinja. Kati ekivulu tuba tukifundikira kyokka twali tunoonya ba sponsor ate teyajja mu bwongo. Twatambulire abayimbi gye babeera wali abantu abatalina ssente kyokka ssente tuzirekawa wano. Ne twetala ekibuga kyonna tugenda mu basponsa tunoonya bagula mmeeza tunoonya biki bikoze bitya. Kakati oluvannyuma omwami tetambuuza ku kivulu kya Mayinja ate nga nze kennyini nkibaddemu nnyo kyokka obudde nga bukoze eki nga buweddeyo. Netandika okwagala okuyiyiza mbateeke ku stage awo tuteekewo tetaawo ku stage awo. Naye ngenda okulaba nga waliwo abatutte spaces nga mumanyi ebye Uganda abantu abali mu competition bangi. Tugenda tukakusha ya Mayinja nga Judy yakoze eki yazze so ne tulemererwa mu mbeera eyo. Naye omukulu ono bwe yali ayogera ku Mayinja yandaga nti amukola ki? Amwagala ng'omuntu. Surprise. Taata naye akoze eki? Abaze okutwegattako. Surprise ku surprise. Eno bagiyita birthday muliro gwokya taata. Byonna ebyenjawulo tusazeewo tubikole leero. Era taata agenda kuba ayogera maaso awo naye kamaleyo ekyamayinja lwaki azze wano. Omwami Tete we namala okuwulya kyayogera ku Mayinja ne maliza ne mugamba atugenda kufuna ekivulu ekiddako. Naye nangamba naye nze njagala nnyo Mayinja ye ng'omuntu. Noddayo n'oyagala okukola ne ba B2C. Ne nkugamba kuba ekyo kyo saakiriimu ge mazima. Era ekyaba B2C ne tutakikola ki? Ne tutakikolako. Kati bwe waba oyagadde okufula birthday y'omwana ey'enjawulo ejjeebwa Babula ku ssomero. Kati nange ne ngamba eyeefuuse eti ey'enjawulo. Kati jjukira eno nnyinayo Mayinja gwe wali oyogeddeko ate ng'eno nkimanyi ssente oziyina. Mukategeddaako Mayinja nsobola okwogera naye naakola kyenjagala. Ono omukulu bwe ngenda omukaabira wano bwe tuddako kati. Ebimu ebiyigiza weera nabyo bisobola okukola ki? Okuggwa. Kale kwegamba nga buli kimu kinyanguyira buki? Bwanguyizi. So ne nsobera Mayinja ne mugamba ninayo omuganda wange ali mu kibuga awo. Njagala obudde butono nnyo ojje bambi ofule birthday ey'enjawulo. Mayinja agenda kuyimba mu bitundu byebwe bajja leero saawa zigenda kuba 11. Ye program gye yayina mu kitabo. Nensanyuka nnyo nti ekitundu tekiri wala naye tukola ki? Ne bwe tugenda. Era Mayinja n'aŋŋamba nti ku lulo lujja ngenda kukola ki? Ngenda kujjawo. Mayinja kwe kubeera nga nafuna programu naye. Kakati netandika okukubira mwami George ono. Mwami George ono n'asooka mbula ku ssimu. Mwabangwira naye nze yakola ki? Yanzibuwalire okufuna. Ne mmulemerako paka we namusanze ku ssomero ejjo. Ne mmuzza wabbali. Ne mugamba mwami George. Nyina ekyenjawulo kyenjagala twongere mu nteekateeka zo manye olinayo ky'otegeka. Ne mubuuza ki ky'olinawo. Nangamba kakati kyenyinawo wekiti ne mugaa kati yingira mu kyange. Omufuna bulungi? Kati bw'atyo mwami George naye n'akola ki? N'akitegeerako. Kati ye ne musaba ekintu kimu nti ekika ky'omuyimbi ono omukulu gw'ayagala sisobola kubuusabuusa nti ne maama talina luyimba lwakola ki? Lwayagala oba taata. Ne mugamba kati mwami George gwe nkolera ku kya maama ekya sister luli omukulu ono yatukaabirira nnyo. Mwami Ali ono gwe wabyogedde omukulu yakaaba gwe wabyogedde mbu tuleeta baana ajja kuddamu atukaabirire tewabyogedde wabyogedde. Kati awo ne mwami Ali ng'akiyingiddemu maama olwo naye yayingidde mu nteekateeka alye mu mukama we olukwe ng'olusiimiridde nzekka oba kitegedde ye musajja atwali wali. Kati kawatulumizaamu omutwe akalala keeko okukwatira mu woofiisi. Watulumiza omutwe mukulu. Mwami George wangamba omukulu taliiwo enkya. Ate nze mmaze okukumatiza wali mmanyi nkuyinawo enkya ku ssomero we twabadde. Mwami Ali nga naye yabadde ekiraso alinamu okubuusabuusa ne ngamba ki kye tuliko wano. Naye gye bukeeredde
ebigambo buli omu n'abeera nga bikyuse buli omu ng'akoze ogugwe nga tukwatiddewo akategedde ssebo ne tukwatira mu woofiisi paka we tukozeeko emikolo gye tukoze eki gye tukozeeko kaakati byonna nga bwe biri kati wano we wasinga obuki obukulu wano wasinga obukulu tonyumiddwa wama onyumiddwa kakati promota abanja promota akola ki takizeemu nti manja kati nawe tuva wano mu mukolo tuddeko wali wabbali promota tumutunulemu oba tukwate ono omukulu Doni tukwate omukulu Ali omwami George oba basuula 10 be bamanyi promota akola ki abanja kale olw'okuba taata naye atwegasseeko saba ebigambo bikomaawo mbere nga mwaniriza mu butongole taata osubiddwa mayinja tubadde naye naye tuliba olwo nga ate naye tumukuleetedde naba tukyabaleeta saba mukama waffe keeki twakoze yaseno sizoni ejeyinza obutatubeerera nyangu siwe kiri awo awondooza tuba tusimbudde keeki yaseno aseno yeyina ekikopo abamaniyumu abamanyi fe twagala kumanya nange obamaniyumu nfuuse waseno kati 5 4 3 1 0 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nico. Happy birthday to you. Tukadde mugumu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear boss. Happy birthday to you. Ono bamuteke ku kipande nange wane ekyabakozi ayimbye oluyimba 9 8 7 6 4 3 0 Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nico. Happy birthday to you. Sebo omutesitesi abazadde abooluganda mwenna erinnya lya Mukama litenderezebwe. Amina. Omulundi ogusoose mu bulamu nja kwongera nnyo okwebaza Katonda. Bwe ntunuulira omwaka bukyanga kutandika paka olwaleero we tuyimiridde, teri lunaku luziba nga tewabaddeewo gwe bakebukira ng'obadde omumanyi. So nja kwongera okwebaza Katonda nti atuwadde obulamu n'asobola okutukuuma paka olwaleero. Nga nvudde mu kwebaza Katonda nja kwongerera okumwebaza ye yennyini okusobola okunkuuma okutuuka ku myaka gino ng'abazadde abanzaala bonna bakyali balamu. Ng'ovudde ku muyimbi Ronald Mayinja, omuyimbi Judith Babiri yayimba oluyimba n'agamba nti nditwala bingi teyatuuka waka. Ebiseera bingi tubeera mu nteekateeka y'abantu, emikolo n'ebisigadde, naye teri kisinga kuluma nga buli kyoteekateeka bazadde bo tebasobola kukiraba. So nja kwebaza nnyo Katonda okulaba nti obulamu abumpadde ate nensobola okukolako akatono akasobola okusanyusa bazadde bange. Nja kuddako okwebaza abazadde abanzaala.
buli bwempita ku street nensanga abaana abasabiriza oba abatalinayo babeera tekitegeeza nti abaana abo tebalina baabazaala. Abantu bangi bazadde abaana ne babasuula, abantu bangi bazadde abaana ne babakkiriza. So bwe kiba nti muzadde we asobodde okusitula olubuto n'akuzaala ate ne kitaawo n'akukkiriza, ekyo osooka n'okyebaliza Katonda. Maama ne taata mwebale kunzikiriza nti ndi mutabani wammwe, mwebale kumpeerera, mwebale kumbeererawo paka olwaleero okusigala nga nkyali mwana gye muli. Mbasuubiza nti mu katono ke nsobola okukola nja kutambula nammwe mu mbeera yonna. Nja kuddako okwebaza Lilian akiikiridde baganda bange benkulira abasinga bakyali mu ssomero. Leero Lilian alina story yanzijukizza ku makya olw'omuyaga gw'ensi eno. Waliwo ekiseera Mukama bwe yatugezeseza ennyo. Teri kintu kinsinga kuluma nga bw'onoowulira ebiseera ebisinga Wilson Bugembe bw'aba ayogera nti baatuuka ekiseera ne babaawula abaana, buli omu n'agenda n'owuwe. Twatuukako ekiseera ensi n'etwawula. Maama n'ansigaza Lilian n'adda ewuwe, muto waffe Alan omugenzi naye n'adda ewuwe. Naye Lilian yanzijukizza olunaku maama lwe yamukomyawo n'amuntuusaako. Ebiseera ebyo waaliwo akalulu, ebiseera Coca-Cola ke yali ekoze. Maama I think ye mukyali yasooka okukola edduuka ekisaasi kyanja, edduuka eryasooka, era ffe twalina edduuka ffekka. So emmotoka ya Coke bwe yajjanga, sooda oyo gwe twatundanga obucokole bwonna nabusigazanga. So obululu obwo nafuna bungi, naye ebiseera ebisinga ng'ofuna sooda nga tofuna kirabo kirala. Naye bwe baateekamu, nina akalulu ke nalonda akaalimu nusu 15,000. 15,000 ezo ne nzitereka. Bwe bajja nga baleese sodoma ne bazimpa, nagenda nazo kusomera emukono. Maama bw'amala okuleeta Lilian, essente ezo nazikwata ne nzigulamu chapati ne soda nembiwa Lilian oyo. Lilian wanzijukiza story eyo, nenzijukiza nti waliyo abaana abali mu mbeera bwetyo. So mwebaza nti tajjukidde gye twava, tayerabidde gye twava, asigadde atambula nange ebbanga lyonna. It is a very big challenge ebiseera ebisinga bye babazaala abatono. Naye oluusi ne weekubagiza n'ogamba ati waliwo ne be bazaala abangi naye nga tebalina kye bakola ki kye bali. So abadde nange nemu ne baganda baffe bonna, Mungu abadde atukozezzaamu omukisa era ekisa. Ndowooza omwaka guno tugenda fulumya 2 mu senior 6, n'ogujja tulinayo omulala. So I think okusoma tubadde tukugezezzaako kuba gwe musingi gwokka gwe tusobola okusigira abasigadde. Ne neebaza Katonda olw'omutima gwe yasobola okunteekamu obuteerabira bantu bange. Era ebiseera ebisinga kwenzija moto yange eyatugende tukole nti omuntu olina kukola n'abalala mu bulamu bwo bwonna. Buli bw'olowooza nti osobola okukola obw'omu, kitegeeza ensi tomanyi kyetegeeza. Olina kukola n'abalala n'otambula n'abalala. Mungu abadde ampadde ekisa. Olwaleero bwe ngatta abakozi be nina abantu 47 nga mulimu n'ababeera mu kyalo ne mmala emyezi egisukka mu 7 nga sigenzeeyo.
naye Katonda abadde ampadde ekisa bonna tebavaawo babeerawo naye ate n'omalako ewiikisi 4 buli mwezi Katonda n'akugabirira ate n'osobola okubabeezaawo ng'oluusi osanga omusajja neyeremerera n'okulabirira omukyalo omu so teri Katonda kyakola mu nsobi asobola okukuwa nga naawe owa nebaza Katonda olw'abantu bennasanga mu bulamu bwange ababadde bagobera status yange nze bwe najja ku Nasa Road najjako by coincidence Patrick abadde wan naye alabika agenze Patrick twasoma naye ku St. Peters Nsambya bwe najja ku Nasa Road nga tukolerako obubaasa ne tutunda mu 10 Patrick nampa ew'okutuula Patrick bampa ew'okutuula ne ntandika okutetenkanya era ng'erinnya lyaffe bwe liri naye Mungu nampa ekisa nti olwaleero oba omwaka guno nga tucelebrating emyaka 10 nsobodde okukola change mu bulamu bwange n'obulamu bw'abantu abalala bonna bwe nasinkana nasooka kusinkana Roger Roger mukwano gwaffe ku Roger kwendabira Doni emyaka gyonna ye yali yagaana okubaako ekyuma kyagula mpaka ng'olwaliro bwali ye ogugo gwa kunoonya mirimu n'atuwa ne tukola ye n'asigala nga yeeyongerayo kati lumu Doni baba banyumya ne mpulira ng'anyumya nti alina ekizibu neki ne mukyala we eri abaana ngenda okuwulira nga anyumya ng'agamba atwala mukyala kugenda kuwumulako ebweru omukyala asobola okuzaala awo omukisa gunkwatira kuba nali ngezezaako okugamba abantu bonna bensanga bambulira ebibeera ebweru eyo naye nga buli omu akugamba biki bizibu Doni bwe mugamba n'angamba it's okay naye nze bwe yatuula okumbalira mu budget gyagenda okutambuza nga ndaba siina wenjikwata kye nakola nze nalinnya Rwanda Air Doni n'alinnya Emirates nenva e Kampala ne miliyoni 3 netugenda e Dubai olw'okuba nti ze nalinnya Rwanda Air nga erina kutambulira ennaku 2 ate nga Doni yatambulira essaawa 5 kati ye yatuuka nze sinnatuuka ennyonyi neetukuba nnyo ngenda okutuuka e Dubai nga nakye neerabira nti ate bw'otuuka mu nsi endala essimu zivaako olwafuluma mu nnyonyi nga siina bwe nfuna Doni simanyi gye yasuze kati ne binsobera ekirungi ti nali nasasulanga emmotoka enzija ku kisaawe ne ntuusa ku woteeri omusajja mu mmotoka mwe natuula nga wakati waliwo akatimba nga tosobola kwogera naye bwe yantuusa ku woteeri ye nanzigiramu ensawo yange naŋŋamba oyambukawo amadaala ye naavuga n'agenda kati ne binsobera nga bwe nnoonya layini oba nnoonye wifi nnoonye Doni layini neesooka ebula ngenda okugifuna omusajja gwe nagwako yali mu Pakistan nga buli nsi bwebeeramu n'abayeyambaamu layini yajinguza emitwalo 2 kati ndi ku miliyoni zange zengenzera zaate ntolako eza layini kati ng'ate sisobola kulya mmere gyensula wabula nina kulya Doni gyali so mu kiro ekyo saagala kutoola ku ssente neebaka bwebase naye Katonda nannyamba ne mufuna naŋŋamba ojja kujja ekya n'akatakisi kati nga siyinza kulya mu kiro nenyambuka mu kawoteeri e Dubai eyo wabeerayo nnyo abazinyi abayindi waggulu eyo mu mawoteeri kuba music tebamukkiriza kufuluma nze olwatula abazina waggulu emberenge nga bampa bwendya soda nga bwennywa kumbe simanyi nti buli kyonya bakiteeka ku bbiiru ya ruumu yo enkera nentandika omuyiggo nga nina ogende wa Doni anti yaba agenze kulambula nti ate ngende ndye ate nkomewo nengwa ku musajja omunamasaka bwe namunyumiza nti nange nina akakwata e Masaka n'aba musanyufu nga nja kuvuganga mutwale mu katale gy'onoonyeza fotokopiya buli lunaku bwe yamuvuganga nga ngamba njaga $10 so olugendo lw'e Dubai bwe natuukayo nagulayo mashini emu era yentandikwa yange yali ya $1.5 million sente nezinzigwako
ate nga saagala kulaga Doni nti naze siina ssente. So nembeerayo Doni era nadda n'alinnya nadda era neninnya Rwanda Air. Ntuuka ku makya okuva mu hoteeri ye yagenze dda nina okukomawo naye kati nga ssente zanzigwako zonna sina yadde 10 naye ŋŋamba kasita tiketi nsasule ngenda bugenzi ku kisaawe. Mba ntuuka ku reception okugyayo passport yange omusajja naŋŋamba ruumu eriko ebbanja. Amaze ennaku 5 wano ojjanga n'oli emberenge n'onywa caayi n'amazzi tukubanja ddiramu 5 kati ne mmanya kaweddemu. So nali nsigaze essuubi limu lyakufukamira naye omukazi yali ku reception yawe ennaku nemukwata naŋŋamba genda mu panike nyingi nga nti enyonyi okundeka n'obusente bwe nali nsigaze oba transport ate nabuleka mu room. So bwe bantuusa ku kisaawe nga nkomawo ngenda okwekubira nga sirina transport. Omusajja najja yali ambuza omusingasinga naŋŋamba nkitegeera nange nva mu nsi yambuza ovaawa nga nva Uganda naŋŋamba naffe ensi gye tuvaamu ebuyindi ennaku gye tukola ki gye tulina ddayo ewaka. Kati nga alina okutambula jjana eyo ennaku 2 ate nkomewo asiina ssente. So nenzija nga ngoberera Doni mu footsteps z'abadde atambuliramu era ebbanga lyonna nfuba nnyo ekisomesa n'abantu b'embeera nabo nti mukuume emikwano kuba tomanyi mukwano kyekusobola kukukolera. Bwentyo nzize ngoberera Doni mu ntambula ze era nkiwa ekyo maama okirabe. Ngezezzaako nnyo okugoberera buli footstep mwatambulira. So mu kaseera kano sebo ebbanga naye tutambudde n'ebintu byonna bye tukoze njagala okukubuulira nti omulundi ogwasooka okutambulira mu Rwanda Air sadda mabega. Omulundi gw'ensembi okuva e Uganda nagenze ntudde mu business class. Era nkwebaza okwongera okumpa amagezi, nkwebaza okwongera okutulaga ekkubo ate n'obutandika bwe mba nsobezza. Ambudde ku Don nenzija nensanga George. Story ya George mpanvu tujogeddeko ebbanga ddene. George n'afuuka ow'Oluganda nti ne bwe mba siriiwo ntuma George n'ayingira ewaka n'akola kyayagadde n'ajjayo abaana n'akola buli kimu kuga maama twala abaana ku ssomero. George teyeekaanya tusigala tutambula. George weebale. Mu ekyo kyennyini nenziramu nensanga Ali. Actually Ali nza sinze namusanga Ali eyansanga yajjanga client ku Tete ng'adiiringa nnyo ne madam until when Ali said ayagala kukola naffe nga sikikkiriza nti kituufu ayagala kukola naffe, but he has lived to sustain himself here. Asigala atambula oluusi naye muviirayo ng'abalala naye n'asigala nga mukakkamu ne tutambula ne tukolera wamu. Olwaleero ne tusinkana lujja Capiton buli kimu ekikoze. Ebiseera ebisinga ababeera ku YouTube oba betwandiisa ba bloggers oba ba TV presenters kye banoonya ku bantu zibeera ssente. Nakulabye jjo ng'oteekayo kyonna ekisoboka okulaba nti Tete musanyufu. Era olwaleero ensi yonna ekimanyi nti Tete yayita fresh kid ku ssomero kubanga bakikoze. Nze obulamu bwange be baana benzadde kuba nkimanyi ne bw'okola byonna mu nsi essanyu ly'oyinza okusigaza oba omuntu ayinza okusigala ng'akutegeera ye mwana. Kyova olaba nze nkimanyi nti obuvunaanyizibwa bwonna obw'abaana bwange. So buli omwana wange mulaba nga asanyuse ekintu ekyo kinnyongera okukeera enkya nengenda nenkola. Era bwe ntyo bwe nakitadde ne ku Tete. Buli muntu akolera mu Tete nze mutwala nti afuuse mwana gyendi. That is why sitera nnyo kwagala kukola kintu ate bwe kyesobola bakolera. Oluusi bitusalako oluusi olwa ssente n'ebisigadde naye njagala nnyo buli muntu afune ku ssanyu lyensobola okufuna. That is why ffe twakifuula culture wano okwongera okucelebratinga abantu whenever they are growing up. Omuntu ayongere okutegeera nti nyongeddeko omwaka ate nyeetaaga okwongerako n'okukola. Era ekyo tufuba nnyo 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 okukikola.
So nja kuva waggulu nga mbasibirira entanda mwenna. Obulamu si bwangu, obulamu buzibu nnyo, naye kyolina okusinga okutegeera, ensi teyagala kuwuliriza ngeri gye walemererwamu. Ensi eyagala kuwulira ekintu kimu, engeri gy'osobola okumanuvalinga n'okumalako oba okukola. That is why sitera nnyo okuwuliriza excuse whenever someone has to deliver. Emirembe gy'abamaama ne taata gikyuseemu ku gye tuliko. Ebiseera by'edda omuntu okubeera ow'amaanyi oba okubeera ng'ensi ekutya, kwabeeranga kubeera n'amasamba ga mmwanyi, kubeera n'amayumba mangi, ebintu bwe biti. Ensi ya leero ekyuseemu. Ne bw'obeera oli musajja ng'oyogereza mukazi akubuuza oba ajja kulya nnyumba, kitegeeza omuntu alina kubeera na ssente. So buli kyokola kyonna, nze ekisinga okunnuma kyokka kwe kulaba omuntu akola ng'ayagala kutwawula ne ssente. Kuba nze nkimanyi singa si ssente zino ze tunoonya, Mungu n'azitusaasira n'azitwazikamu, ebintu bingi singa tusobola kubikola. Kuba wano oyinza okuba mu kizimbe kino obaddemu emyaka 10, naye bwe munaaweza ennaku z'omwezi 5 wadde na rent era bajja kugamba kola ki? Fuluma. So ekikulu ffenna tulina kunoonya ssente ng'omulamwa gwaffe bwe gutugamba nti tugende tukole. So mbaagala nnyo. Doni agambye yadduse dda ku kadala k'okuna. I think ne Ali yaddukayo, Nikyo gye yaddukayo. Naye nsaba bwe tuba tutambula mutegere nti kati nange ndi kaakuna. Kuba tulina okukola ebitukkiriza okubeera ku ki? Kookuna. I'm now 1 year away from the youth age. Youth age is at 35. So kati ngenda kudeservinga linnya lya papa bwe kibeera. Kitegeeza kati abavubuka mbakoze eki? Kati nina kubawabula. So nebaza Katonda ku lwekyo, ate tusaba atwongere obulamu, atwongere okukwatagana, buli omu alabeko ku munne nga tayoya wabula nga alina kyasobola okulya n'okubeezaawo abantu. Katonda abeere nammwe.